Ai baffe Ssaabasajja Kabaka, nze omuzaanawo Nakaywa Angela, muzzukulu wa Nabwama awamu ne Nalwanga Jovia, muzzukulu wa Kabazimiti. Ewamu nange Baze Eddie, muzzukulu wa Muyingo. ku lw'abazaana n'abaddu bo abavubuka Buganda Bulungibwansi Canada, tukuyozaayoza emyaka 7 egy'ekitiibwa, otulamudde bulungi nnyo Ai Ssaabasajja. Oli mutebi ddala atebuka abalabi ba Buganda. Muwenda eyawandulwa essanyu lya Buganda. Ronald eyalondebwa Katonda. Magulu nnyondo, buli we tukulaba otukubagiza ebintu bingi. Kyetuva twesiima ennyo bwe waddira omulembe gwo n'ogwaffe abavubuka. Tweyanze Ai Ssaabasajja. Nga abavubuka Buganda Bulungibwansi Canada, tuwera okuba abawulize eri Namulondo n'okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka awamu n'obutalekererano yaffe. Tusaba Katonda akwongere amaanyi n'obulamu. Ssaabasajja, wangaala emyaka bufukunya.